wasoose kubaawo okusikamugwa wakati wa muwabi wa gavumenti ne bannamateeka bababaka ba paalamenti ab'ekibiina kya Nuupu ababadde baleeteddwa ku kkooti eya Law Development Center Makerere okweyimirirwa. Timothy Oditi, omuwabi wa gavumenti, asoose kuwakanya abantu abadde baleeteddwa okweyimirira ababaka bano okubadde ne Alan Ssewanyana ng'agamba nti tebatuukiridde. Kyokka bannamateeka nga bakulembeddwamu omubaka wa Kampala Shamimu Malende bawakanyizza eby'omuwabi wa gavumenti era okukakkana omulamuzi wa kkooti ya Law Development Center Martin Kirya n'akkiriza ababaka bano okweyimirirwa kyokka ku bukwakkulizo obukakali. Bonna babadde tebalina kibalobera kuba nti beeyimirira abantu bano era kkooti netutegeeza nti ku musango gwa Honorable Zaake agenda kusasula emitwalo 2 egy'obuliwo era nga bashurities bagenda kusasula miliyoni 10 ezitali za buliwo. Ate ku bali abalala abantu 9 kuli ba Honorable Kirumira n'abalala bagenda kwera nga basasula emitwalo 10 egya cash n'emitwalo 5 ku bashurities ezitali za cash. So tugenda kukomawo mu kkooti nga 26 August 2024. Afe kitusanyusizza kyekyokuba nti tukyalinayo abalamuzi abalina ensa abakyasobola okusala emisango gino weewaawo mu kutiisibwa okungi naye nga bagoberera amateeka. Era ekyo kyetukubiriza n'abalala ti ffenna eno fight ya ffenna, oba oli mulamuzi oba oli munnamateeka oba oli mu informal sector, ffenna wabeera ekiriwo ffenna tulabe nga tulwanira wamu tukozesa amateeka nga galina okuba nga gakola tusobole okulaba nga tununula eggwanga lyaffe nga tetukozesa amateeka. Bano nga bamaze okweyimirirwa bagenze bawera nga bagamba nti okufa n'obutanyagwa tebajja kuva ku kigendererwa. Batugamba obusibe bukola ki? Akulira oludda oluvuganya mu paalamenti Joel Ssenyonyi yeyeekokkodde gavumenti eri mu buyinza ng'agamba nti yava kukubiriza oba oli wa kibiina ki oba oli wa kibiina ki eno ensonga ffenna etukwatako. Tukubiriza n'abakulembeze baffe ab'amadiini, abakulembeze ab'ennono, abantu bonna ensonga eno si yabyabufuzi, enguzi ffenna etukwatako. Muveeyo mwogere ku nsonga eno, temugirekera just bavubuka n'abavuddeyo kugyogerako. Ku babaka abayimbuddwa kubaddeko Charles Tebandeke ow'Ebbaale, Hassan Kirumira ow'Akatikamu kw'ossa Zaake ow'Emityana n'abantu abalala be baakwatibwa nabo.